Abatuuze bagasimbaganye n'abakulembeze omubadde abaka ba Paalamenti ssaako bassentebe b'amagombola be basanze mu lukiiko olubadde olw'ebyenkulaakulana. Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde yeesoose okunenya abatuuze nga bakoze kinene nnyo kusaanyawo ebibira nga bookya amanda n'embaawo wabula kino ne kitasanyusa abatuuze. Wadde olukiiko luno terubadde lwa butonde bwansi, abatuuze basazeewo okuluwamba nga lukozesa okutuusa ekizibu kyabwe eri abakulembeze be banenyezza okuzinga obuzinza emikono ng'obutonde bw'ensi buggwawo. Nankwadde omusana mungi naye ndaba mugezezzaako okukyusa ku mbeera naye emiti nga mugimazeewo, ebibira nga mubimazeewo, omusana teguubatte. Kubanga ojja n'oyita ku kibira ddala nga bakitemye bakimazeewo, naye ng'oli ssentebe ow'ebuwama ow'ekitundu nga tewangayo buvunaanyizibwa buwaaba mu NEMA, buwaaba mu NFA, buwaaba owa Minister of Forestry, ekibira kino kikola ki? Abatuuze bagamba nti ebbula ly'emmere, amazzi n'ebizibu ebirala byafunira mu kyeya biva ku bakulembeze balumiriza nti beekubana n'ebitongole eby'ebibira omuli ekya National Forestry Authority okubisaanyaawo nga beerimbise mu kubirabirira. Bino byonna okubaawo nga abatuuze bakavuunuka ebbula ly'amazzi eribadde lizinzeeko ebyali biwera mu mpigi nga abatuuze badde bakozesa amazzi ag'ebiddiba bye basanga ku makubo olw'omusana gubadde gwako ensangi zino. Gano tuganywera ddala gano. Eri enzizi be zikalira wano we tunywera amazzi gaffe gano n'ente zaffe okunywako era tugakozeseza ddala bulungi nnyo ku biseera eby'ekyeya. Ne tukusinga ngo gateekamu ebikyafu guba mutawaana kuba tuganywa. Tetwetaagira ddala gateekamu bukyafu. N'ente tetuzaagalamu, twagala n'ojja ne sepiki n'oziweera wali. Mu busungu obungi abatuuze beekozeemu omulimu ne bakwata entoka z'emiti okusimba mu kimu ku bibira ebyabirirwa ekitongole kya National Forestry Authority ne babeera nkolokooto okufaafagana n'omuntu yenna anaasangibwa ng'asalamu omuti n'ogumu. Nti bannannyini kitundu be balina okukuuma ki? Naye kati gogo bajje kabaala okujja okukuuma wano olumwaki olyanguzi nga bali basala kibira. Naye kibalemye okutegeera nti ffe nnyini ffe tulina okukuuma ki? Abatuuze era batabukidde gavumenti gye banenyezza okuwa ab'ekitongole kya National Forestry Authority omulimu gw'okulabirira ebibira mu kifo ky'obikwasa abatuuze bennyini ab'ekitundu okubirabiriranga. Omubaka wa pulezidenti atula mu disitulikiti y'Empigi mu Biru Waggwa ategeeza nga bw'agenda okusisinkana ab'ekitongole kya National Forestry Authority banyonyole lwaki okusaanyaawo ebibira kuyitire nnyo mu disitulikiti y'Empigi. Basaba balina pulogulaamu gye batanabatubuulira era okuva leero n'okutuuka ku Lwokuna nja kuba mmaze okubafuna batubuulire lwaki ebibira bakkiriza abantu ne batema ebibira ne batema emmere y'abantu ate obundi kalitunsi we basimbye ate be bamu bamutema. Ekyo tujja kukyogera. Minisita w'ebyobulimi ebisolo wamu n'obuvubi Tracy Lukyanaayandi eyayiseeko mu disitulikiti y'Empigi ategeezezza nga babadde takimanyi nti ebibira bya gavumenti ebiri ku mabbali g'oluguudo ebisinga obungi byasanawo dda n'asaba wabeewo ekikolebwa. First of all, nobody is allowed to go into forest and cut down trees without a license. If it is a commercial tree and they have to get timber out of it, they are licensed to do that. You understand? But if you don't have a license and you enter that kind of forest, you are a thief. Minisita Wabula agamba nti kati kiseera gavumenti okudda ku ky'okubunyisa amasannyalaze ku bbeeyi entono mu byalo mu kaweefube okukendeeza ku ngeri ebibira gye bisaanawo. Alozia Sengendo, WBS TV, Empigi.